Bw'obuloza ku nsi yaffe Uganda yatwe ya leero, Uganda yatwe y'enkya. Essaawa y'eno olowooza nnyo ku mukulembeze wa leero era olowooza nnyo ku mukulembeze w'enkya. Ng'oyo ye pulezidenti agenda okwanaganya buli ggwanga okulaba nga buli mawanga gassa kimu awatali kusosolangana wabula okugatta obwongo okusobola okutwala Uganda mu maaso. Kubanga kino kye kiviiriddeko Uganda okutambula kasoobo anti nga buli omu asikaza wuwe. Kale bannayuganda bwe tuba tunatwala Uganda mu maaso tusaanye twegatte tulonde omukulembeze 2026 ng'oyo yayina brain power. Alhaji Muhammad Nsereko ow'ekibiina kya RF Revolutionary Front ng'onaategeera bulungi ebizibu ebinyiga amawanga gonna n'ebizibu ebinyiga Uganda era ebigiremesezza okukula ng'asinzira ku experience oba obukugu bw'amaze mu palamenti ya Uganda sako ne mu nsi endala akakasa bukakasa nti alina kyasobola okwongera ku Uganda. Leka Uganda efune ebyobulamu ebyeyagaza, leka Uganda efune ebyenjigiriza ebiri ku mutindo, leka Uganda efune enguudo enjoyoote ezituukiridde, enkulaakulana etaliko kunyigiriza muntu wa wansi, okutumbula ebyenfuna by'eggwanga buli omu abe nga asobola okufuna kye yeetaaga mu bulamu obwa bulijjo. Kkiriza munnayuganda abe nga takyalya kimu ng'omwana wa Uganda asoma agenda afuna omulimu mu ekyo ky'asomye. Ekyo kitegeeza Uganda wajja kuba tewakyali bbula lya mirimu nga buli omu afuna omusaala ogumumala mu mulimu gw'akola ne mu bitongole bya gavumenti byonna awatali kusosola nti ono mwana wa gundi. Eyo ye Uganda gye neetaaga naawe gye weetaaga era nzikiriza nti tugenda gituukamu singa tulonda brain power. Alhaji Muhammad Nsereko owa RF Revolutionary Front kuba pulezidenti 2026. The time is now. Ngambye essaawa y'eno okusalawo eri ggwe nga munnayuganda ayagaliza Uganda enkulaakulana era yeeyagaza.